Oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde, kyategeerekeka nga ssenkulu w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era yakikwatira ekyokubiri mu kulonda okw'obukulembeze bw'eggwanga bwe yeemulula n'adduka mu maka ge agasangibwa e Magere mu disitulikiti y'e Wakiso nga yalaganga kino bwe yali akikoze okutaasa obulamu bwe. Lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola okommunikatinga mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuwuliziganya ne bannange. Oluvannyuma ono mukyala we yeemulugunya ku b'ebyokwerinda abaali beebulungudde amaka ge ng'agamba nti bano baali babalemesezza okwetaaya wadde okugula ebikozesebwa ewaka era ekyawaliriza n'abantu ab'enjawulo omuli ne bannaddiini okuwuubako olubu lw'ekigere eno okulaba embeera nga bwe yali. Tubadde tuwulira notaliiwo nalidda ntugamba ffe tulina okugenda okusaba nabo era ekyo tukimaze wano. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ate mukyala wa Kyagulanyi Baby Itungo Kyagulanyi yavaayo n'alaga nga bwe yali alumbiddwa ab'ebyokwerinda mu kiro ne bamupeeka okubabuulira bba gye yali era ng'ono eyayogerera bino mu ddwaliro Ensambya yalaga nga bwe yatulugunyizibwa ebitagambika. Gulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo mwako akaseera n'ensala ne ngenda mu kinaabiro the general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neiba wa foomu ne mugamba abasajja batulumbye. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso gavumenti ezze ekakasa nga bwetalina kyenoonyeza Kyagulanyi nti era waddemba okubeera mu maka ge. Mukulu Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako omusango so kivuye ng'oba ayagala oba atidde ennyumba ye ekyo kikye. Olwaleero poliisi era eyongedde okukinoganya nga bwetanoonya Kyagulanyi nti era ab'ebyokwerinda abalabwako okumpi n'amaka ge baliwo lwa nsonga za byakwerinda. Deployments around amaka ge kubanga tuyina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Bwe tuba nga tulina kye tumulanga tujja kibategeeza era tumuyite oba tumukwate. Ku nsonga y'abantu abagambibwa okufa n'okusibwa mu biseera eby'okulonda, Lusoke alaze nga bwe batannaba kufuna alipoota ntongole ku muwendo gwabwe. Eyogera ku engeri gye mbadde mutambuzaamu okukwata kw'abantu n'abantu abamu abataalutonda mu elections zino. Badde sinaba kufuna information eno naye nsaba nti bwe mba ngifunye ngisharinge namwe bannamawulire okubatangaza ku information eyo naye for now nja kunsonyiwamu sinaba kufuna. Maido John yakusakidde eggwire lino ku lwa KTV Amalindire.